Mama bwe yazze n'ayonsa omwana n'amala n'addayo ku luguudo kati ye taata bwe yazze atusanze twebase n'atuyita n'atugamba maama wamwe bw'ajja temumuggulira ngaffe ne twebaka n'ajjayo enkumbi n'agiteeka awo n'omuggo ne tukafuka mu baafu n'atuwulutula emisinde kati ekiro tugenza okukera ku makya nagulawo n'agenda n'anona engatto n'atugamba maama wamwe afudde ne tugenda ne tumulaba. Obuzibu bwa mukyala kubuukabuuka omukyala abadde abuukabuuka ayingira essaawa 8 ogw'ekiro 9 ng'amaanyi alina ng'akuba kati nze ate saayina nnyo maanyi saayina nnyo maanyi nze nali ninamu n'ebirwadde byange olwese bino yena okumukuba amukubako yali amuse yamukuba naye kati abadde yakola ki yakkakkana nga takyamukuba twamugamba bw'olita muganda waffe nno. Omukyala yali tawulira bbaawe ng'omukyala engeri gy'abadde omuto ku musajja ng'amuyisaayisaamu amaaso yadde adde mulalu yadde alina kyanyambako ku baana ye nga byemwetaagako ng'omukyala ng'abirina nze bye sirina. Ku 12 nwana naddemu naŋŋamba nti baga nti mama gundi mama paasi afudde nemugamba genda eri nemukubamu n'okumukubamu. Embeera yaabwe ey'amaka ebadde etawaana nnyo ng'omukyala mudigize era abadde anobaanoba ng'ate bwadda. Abavubuka banywa ebintu bitanyweka amafuta ne banuusa amafuta balya buli kikolo ekiri ku muti. Kakati omuntu amala okukatankira ebirungo ebyo tayinza kudda kola kikola kya ttemu nga kino. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Bannanga abasajja abasalalwera kiki bannaye kituuse ku kitundu kyammwe obutemu nga bufuuse obutemu Mukama Katonda jasaasire ku kitundu kino ekivaamu enseenene ku kyalo nno kuno Buwunga kiri eyo Masaka kwe kuli enkikwa abatuuze we Bakeredde ku makya ne basanga mutuuze munnaabwe mukyala wa mukwano gwabwe nga agudde ate nga mufu. Mukyala ono kigambibwa abadde mukyakaze nnyo ku kyalo kuno buli wakubidde buli wali akavuga bano basuuna bbeeni bakubye omuziki omukyala nga yettanira nnyo endongo ate nga n'akabisi anywamu. Bawo omukyala ono agamba yali amugobye naye olw'okubeezaawo n'okukuza abaana be naye kuba mu mutima n'amuzza n'amugamba bw'aba anywamu omwenge agunywera awali ki abaana be. Kaakati n'ekiro ky'olunaku lwajjo omusajja ono yakomyewo n'asanga ng'abaana bali okka n'ababuuza maama gye yalaze. Gano bagamba maama akomyewo n'ayonsa omwana n'amala n'agenda. Omusajja n'agamba nti kaale n'abeera ewaka ssaawa ziwera 2-3 n'afulumako n'anoonyanoonyako omukyala naye ng'omukyala buteebule talabikako. Kati zaagenza okuwera ssaawa nga 7:8 ogw'ekiro ng'omukyala tannadda ono ko omwami n'agamba abaana be omama wamwakomawo temugulira mbungo omusajja n'akwata ne ku nkumbi n'omuggo n'abaako wabiteeka ine byonna omwana ow'ewaka yabinyumya. Era mu kukeera ku makya nga bazuukusa abaana taata waabwe n'abagamba maama waabwe mufu naye nga okunoonyereza nga kugenda mu maaso tugenda kuba tukutuusaako byonna byonna ebikwatagana ku ttemu lino naye nga Mukama Katonda asaasire webanga yatemuddwa butemulwa obanga yafudde mwenge nga wabadde agunywa tewali amanyi. Tulinde ebiva ate poliisi
tulabe nga ate obwenkanya bufunibwa mu kitundu kino. Kale tuli mu kaseera ka kunyolwa, kankulage ebimu ku byatuuseewo n'abatuuze bye boogera ku mugenzi. Nze nezaweza essaawa 4 ne nvaayo ku luguudo ne nzija ewaka ndaba abaana nga bwe bali. Ne ngamba ono ayinza okuba nga taliiwo, engeri gye mpulira ebidongodongo bino omanyi abadde abyagala nnyo. Ne ngamba ayinza okuba taliiwo. Ne ŋŋenda natuuse waka ne mbuuza abaana, maama wammwe atuuseeko ewaka? Ne baŋŋamba nti azze n'ayonsa omwana naye azzeeyo. Ne mbaga nga simusanze nga nzija. Ne baŋŋamba awo tetumanyi, kati kwezi 4 nze neebakamu. Naye omutima ne gunnuma ng'omwana akaaba, ne nzirayo ku luguudo. Nagenza okuddayo olwo ng'essaawa ziweze mmeka? 7. Nengezaako njagala okukuba ku ssimu ng'ate essimu nenzijukira nti teyina muliro, naye nga nadde njikubakokko nenzijukira nti kozi ate essimu teyina muliro. Awo nenkola ki? Nenzirayo ku bigere nenkebera. Nagenza okutuuka ku luguudo nga lukalu, tekuliko kiriko, tekukyali bantu. Nebuuza kati ye yakuttewa? Ataŋŋambye nti nagenze wano. Era kye nakoze nga nkomawo ewaka nga mbeera n'abaana. Obudde bwabaddewo lwe buyitirira. Nengezaako okwagala okukangazaamu ne mugaa nti waayi nange tugenda kunfuga mu budde obwo, ate nze nkugulira ate gwe yandiggulidde nze ng'omusajja. Ne mugamba nedda, ekintu ekyo si kituufu. Kati ye ng'alaba ate kimujja mu mmuudu ye oba omukyankalanyizza, kati awo naaga kankuviire n'atambula n'agenda. Naye ate omutima ne gunnuma, ne ŋŋamba nti ate abaana. N'akomawo ku lw'abaana. Ne mugamba jangu obeerewo okuuma abaana. Kati netuuka nekimanyiira, ne nga kati oyo ajja kubeera wankuumira abaana. Kwegamba nali ngezaako okulabika nti nno ngezaako okugamba omukazi ono nti osobola okuba n'obudde obubeera n'abaana, naye nga ngezaako kwegamba nti singa obudde obumu osobola bwekiba kyakunywa ni kintu nene nkikuleetera n'okinywera wano ewali abaana bo, kuba nkimanyi okinywa, nga nkimanyi nti anywa. Era mbadde nkimanyi nti ye mukazi wange akola ki? Anywa. Naye nga nze mukontolinga kunywera awali baana. Naye ng'omwana kati nga bw'omanyi omwana omuto tosobola kubeera naye kumala kiseera nga ggwe omusajja. Naye nga manyi alina nga akuba. Kati baawo boolaba ali mu ngeri y'omusaayi ogw'amaanyi. Kati nze ate saalina nnyo maanyi. Saalina nnyo maanyi, nze nali ninamu n'ebirwadde byange oluusi bino. Ekituufu yadde adde mulalu yadde alina kyanyambako ku baana. Nti kati abadde alina byalina nze bye sirina. Bye nga byemwetaagako ng'omukyala nga birina nze bye sirina. Tulina omubeezi waffe gatwagala akira baganda baffe gatwagala. Maama bwe yazze n'ayonsa omwana n'amala n'addayo ku luguudo, kati ye taata bwe yazze atusanze twebase n'atuyita n'atugamba maama wammwe bw'ajja temumuggulira. Naffe ne twebaka, n'aggyayo enkumbi n'agiteeka awo n'omuggo. Ne tukafuka mu baafu n'atuwulutula emisinde. Kati ffe ne tuddayo ne twebaka. Kati ekiro tugenze okkeera ku makya n'aggulawo n'agenda n'anona engatto. N'atugamba maama wammwe afudde. Ne tugenda ne tumulaba, tumusanze ali wansi. Baaba n'amukebera n'amuyita maama nga tamuyita ng'ate tazuukuka. Naye ng'obuzibu bwa mukyala kubuukabuuka, omukyala abadde abuukabuuka ayingira essaawa 8 ogw'ekiro 9 n'aleka omwana munju. Omwana atandika omuleka munju nga wa wiiki emu.
omusajja alaba kakabinyo n'akamutwalira n'amunoonya amabala waali n'akamuwa. Omusajja n'akomawo ewaka n'asanga bano abakulu be yaleseemu ne beebaka. Nabo ali awo ssaawa mikozi ekiro bamwenda oba munaana ng'akonkona ng'amugulira ng'ayingira. Tobaana akola ki alina omwana omuto. Yatandika omwenge nga tannaweza ndowooza na wiiki ng'azadde bebi ng'abeera mu bbaala. Nnyo kati kabaviirako n'obutakkaanya ate ng'amulaga akwana amulaga yenda amulaga. Leero waataliwo ng'agenze safaari ffe nga batuuka batugamba nti muganda mwe musiru tategeera waki talaba mukazi byakola. Koseeka bw'omugamba ga munnange maama Jackie njagala akuza abaana labeera walabirira abaana. N'okumukuba amukubako yali amuse yamukuba naye kati abadde yakola ki yakkakkana nga takyamukuba twamugamba bw'olita muganda waffe nno ojja kuba okoze ensobi y'amaanyi. Iyo yabadde amukuba naye kyamuleetera kagulu tatuula ogenda okulya nti yuli mubitengeso ogenda okulya wulirwa nno ogenda okulya wuuno wano muli wamu. Nze nawulidde abantu aboogeranga naye nenziramu nenneebaka ng'omwana ngolokosaza abadde agenda kusoma naŋŋamba nti jjajja ngoloka bakuyita ebwero nti kola ki ku 12 omwana naddemu naŋŋamba nti bagaye nti maama gundi paasi afudde nemugamba genda eri nemukubamu n'okumukubamu ngamunanaawo 9 nenga nti awo ate twamaze wali omukolo ate abo aboogera baki nenziramu nenneebaka naye siinayo kirala kyenawulidde sazzemu kuwulira okujjako omwana ngolokuseza essaawa 12 ng'agenda okusoma nti jjajja mukaseeka afudde nemukusindika eri nti genda eri afudde ki. Nze nga simanyi nti waliyo omuntu afudde basebo byebyo nze siinayo birala. Embeera etutiisizza nnyo mbeera ya kikangabwa nnyo era nkubiriza abakyala okugezaako okulaba nti nno batwala obuvunaanyizibwa obw'okukuuma obudde naddala abakyala bafumbo. Emikolo abakyala badigida nnyo ne baleka abaami nga bwe balabirira ebyowaka bwe bakola obuvunaanyizibwa. Ensonga eno bw'enebanga ewedde tujja kugenda mu kanso twongere okufuukuuza okunyoonyeza ddala obuzibu we buva kuba kirabika ekintu kino abakikoze bateekwa okuba nga mulimu n'ab'ekyanjovu bennyini olw'ensonga zange nga zino. Abanga b'emitala nga be bamuleese bategedde batya nti awo wewaabwe balyoke bamusuulewo. Abaana baffe tubakubirize babeere babuvunaanyizibwa ebidongo bikendeereko tudde mu security tusobozesa okubeera obulungi mu community. Ebyo bibadde bimanyifu nnyo. Embeera yaabwe ey'amaka ebadde etawaana nnyo ng'omukyala mudigize era abadde anobaanoba ng'ate bwadda. Omukyala yali tawulira bbaawe ng'omukyala engeri gy'abadde omuto ku musajja ng'amuyisaayisaamu amaaso naye ab'ekitongole kya bba kibaasobola okujja naffe ab'akakiiko k'abakyala ne Chairman Werosi ne tuula mu nsonga zaabwe ne tubakkaanyisa era tubadde tetuddangamu kuwulirawo buzibu bwonna. Nvumirira nnyo ebikolwa bino ebyettima bye twawuliranga ewala nga bituuse ewaffe. Embeera eguddewo ekyanjovu ku mukyala Seeka evudde nze mu ndowooza yange ku butabanguko mu maka abakyala butawuliriza babba nga wabaayo ekinyumo tasobola kuwuliza mwami we ntogenda. Abakyala basuddewo gwa naggamba naddala okulekerera ensonga z'amaka ng'akawungeezi batambula ng'abaami. Era tufunye ku mawulire nti okuva ssaawa 4 omwami yasuza anoonya omukyala paka ku makya wagudde ku mulambo gw'omukazi we. Kitegeeza nti owaka owaddewo butakkaanya nga buli muntu omukyala wo nga kyetwala. Ensonga ey'okubiri abavubuka bensuubira okuba nga baakoze kino abanywa ebiragalalagala bisusse ebitundu byaffe. Abavubuka banywa ebintu bitanyweka amafuta ne banuusa amafuta balya buli kikolo kiri ku muti
kakati omuntu amala okukatankira ebirungo ebyo tayinza kuda kwa kikola kya ttemu nga kino. Njagala bagamba nti security etandikira ku ffeffe nnyini. Teri muntu n'omu agenda kutuyamba kumalawo buzibu. Tulina okukozesa gye tuyita community solution, security community solution. Ba vigilantes bannange muveeyo, abasajja ffe tulina okukuuma ebyalo byaffe, tutandika okukuuma nga bwe twakola mu budde bw'ekijambiya, ne kaakati tuveeyo tutandika okukuuma. Mujjukira twali tutaddewo parish joint security committees basentebe babbiri ne ba defense nga bwe twatuulanga ku buli muluka buli mwezi ne mutuula bye musazeewo ne tubireeta ku Gombola ne bidda ku Gombola sub county security committee. Naye olw'okuba nti kati tulira kisinze yensonga lwaki abalabe baffe batandise tukola ki okutuyingira.